Ebintu bingi ebirabwako era ebisoboka wabula okubitukako kikyali kizibu nnyo olw'ensonga ezitali zimu omuli n'obutatambula ng'enjogera y'Abaganda bwegamba nti atanayitaayita. Kino nno kiyolekera ne mwoleso gw'eggwanga erya China oguyindira mu kibangirizi ky'abannamakolero e Lugogo ng'ebintu eby'enjawulo byoleseddwa omuli umbrella eyaka, ensawo ey'oku mugongo ekyajinga essimu n'ebintu ebirala. Olive Zaitun Kigongo akulira ekitongole kya Uganda National Chamber of Commerce and Industry asabye bannayuganda okozesa omwoleso guno ng'entabiro ey'okweggya mu bwavu. Nga Uganda kwe kulaba nti tuengaginga nnyo mugundi small scale manufacturing. Obutabeera nti buli kaseera twagala kuleeta ebiwedde. Tufune bino machines gwe bana wano naffe ebintu tusobola kubyekolera wano. Kyenda bali kyenkuriza bannayuganda katule kwa machines zaabwe ziri affordable, tiziri very expensive. So singa tusobola kujja twetegereza tusobola kufuna nandisabye abannayuganda bayige okukolera ebintu wano kituyambako. Ono awagiddwa n'omwami akolanga ssenkulu w'ekitongole ekivunanyizibwa kusiga ensimbi kuno ekya Uganda Investment Authority, Lawrence Byansi, ng'ono era alaze n'emikisa bannansi gye balina mu mwoleso guno omuli n'okutta emikago. Teekako amakolero ebizimbi nga bino faamu zingezo byebyo bitutegeeza nga investment, but mu business waliwo bayita trading, obusuubuzi. Bana bagula ebintu wano babitundira wali abo si ba clients si bafu nga investment authority. Tubaraba barwaninga supermarkets naki naye oba n'emitendera emirala bayitamu. Ono era abuuziddwa ne kubagwira abalabwa nga bakola obulimi obwandikoleddwa bannansi nga investment authority. Tubaraba barwaninga supermarkets naki naye oba n'emitendera emirala bayitamu okulwaninga supermarkets. Ministry of Trade and Industry tujimanyi local authorities balancing traders in their own localities. Yo mbaka wa China mu Uganda Zeng Zokiang asiimye eggwanga lya Uganda okussaawo embeera esikiriza abagwira okusiga kuno ensimbi okusingira ddala eggwanga lyavaamu erya China. Ono era alaze embeera Uganda mweri era nga bwe yeetaaga emyoleso nga gino egiwererako ddala. What is called comprehensive cooperative partnership. During this visit, 5 cooperation documents were signed in different sectors, including MOU on cooperation of production capacity, agreement on economic and technical cooperation, MOU on the implementation of the economic and the trade measures. Ladies and gentlemen, at present, Uganda is in the early stage of industrialization. Omwoleso guno gukomekerezebwa Lwakutaano luno nga ennaku z'omwezi 26 omwezi guno gwennyini ogw'omusanvu omwaka 2019. Eggulire lino likusakiddwa Issa Kigongo ku Channel 44 TV.